bale basuubuzi banange mujebale nze kakati kyengendo bagamba kintu kyangu nnyo abasuubuzi abasinga mwena mugenzeeko Kenya ne musuubula abavubuka abeekalakasa baana bato tebalina mirimu mukitegeera bulungi nze mbatambudde mbamanye ebbanga mbalabye eyo ifirizi gye baleese bali abavubuka bannaku baavu bazibu kizibu okusanga omuvubuka ali emmere y'omutwalo gumu mu enkumi meka mu byonna bye tuba tukola tukole nga tulwanyisa kintu ekyo ekya ifirizi eveewo bwe tutakikole tugenda kubeera nga bannakenya nga tetulina mirimu gye tukola nga tusobola kulya na mmere ya mutwalo gumu mu meka yadde ey'enkumi 5 kati so sisitimu ya ifirizi we bagaalira mu tuyite tugende ku paalamenti kyangu nnyo tusobole otuukawo ejjambiya tuzirina twaziwagala dda embasi emiko tujja tuukayo ekintu kyangu nnyo ekyo webale nnyo webalire ddala ebyejjambiya bibyo mwami ki walina kyatugamba ku lw'obulungi bwaffe gavumenti amafakitole ge yasangawo weegali abali mu gavumenti lwaki batidde okupangisa ebizimbe ne bakuteeka wali akantu ojja genda obagambe tokwata kazindalo mmoza tetwagala kuwulira watulyamu olukwe wava mu muntu wa wansi obusente mubulya naye bujja kuggwawo musigale naffe naye twasigala tuli ku mulamwa nga bwe twasigala nga tuli ku mulamwa bannaye abasinga n'abasuubuzi baasoma biri ebintu bye bagambanga mbu abasuubuzi tebyasoma byaggwawo dda people educated abasuubuzi baasoma tusomye diguli tuzifunye emirimu gibuze okabiridde abawama bakwadde $5,3 okoze bizinesi ifirize egimazeewo tugenda kulyawa abasajja batya okuwasa abakazi batya ofumbirwa buvunaanyizibwa because gavumenti eri migongo gyaffe ffe tukamula buki bukamuzi bwebanga gavumenti esobola yimirira naffe fe abasasula omusolo however small we are tetugenda linda ffenna kutikka bintu kyalina okuwulira effect because webanatikka t-shirt gyentunda gyembadde ntunda $20,000 najja ku $20,200 kyengendo singa ofuna mu dduuka lyange zenkoloosi. How will I sustain the business? Baba muzeyi tatuddamu nga lumu fanaye tugenda linda malafuna buwumbi bwa ssente abaye tusirikirira wunziko gambye obuwumbi bwa ssente tulina bunoonya kati owunzise ogamba muzeyi bw'aba takola ki muzeyi wabanga tatuddamu nga lumu mu gulupu mubiraba tetwetirira bannaye tesigenda fiira omutwalo gwe nnina olw'okubanga eno Uganda yaffe bwetwale tuliwo ne muzeyi talina baafuga muzeyi afuga ffe fe abakola eggwanga mu byonna bye tuba tukola tukole nga tulwanyisa kintu ekyo ekya ifirizi eveewo bwe tutakikole tugenda kubeera nga bannakenya nga tetulina mirimu gye tukola nga tusobola kulya na mmere ya mutwalo gumu mu meka yadde ey'enkumi 5 kati so sisitimu ya ifirizi we bagaalira mu tuyite tugende ku paalamenti kyangu nnyo tusobole otuukawo ejjambiya tuzirina twaziwagala dda embasi emiko tujja tuukayo ekintu kyangu nnyo ekyo webale nnyo webalire ddala ebyejjambiya bibyo mwami ki walina kyatugamba ku lw'obulungi bwaffe